Nkulamusezaako gwe wenna ampuliriza. Tuzinga tuwulira Museveni zimu kwegamba nti Gen Museveni ne baali baavuddewo nti enkola ze oba influence ye egenda kusigalawo. Naye Museveni wano mu Eastern Central emyaka 40 gy'amaze mu buyinza agezezzaako nnyo okubeera nga awanvuya omukono gwe okubeera ne influence oba obuyinza mu mawanga amalala. Erimu kwago amawanga obubonero bwa Museveni gye bweyolekedde ensangi zino ly'eggwanga erya Kenya. Eggwanga erya Kenya jjukira nti twatandika na Muhoozi kubeera nga ayogera bwe yabalabula nti basobola okukuba eyo weekisi 2 ne babeera nga bawambye Nairobi, n'agamba nti mmwe mukyali ku bya rule of law, enkola y'amateeka eno waffe revolution yeekola era very soon mwejja kuba mumaze okubeera nga mukitegeera. Anti munnange bagamba nti ewali omukka tewabula muliro. Naye munnange ogenda okwekkaanya ebintu ebiri mu ggwanga lino erya Kenya era nga oyogerezanyako n'abantu oba oli ababadde babigoberera ennyo bakkakasiza ddala nti akatabo ka Museveni alabika Ruto yakakwata bukolokolo era kasomamu okubeera nga muganda wange akola kibayita Musevenism, nti nga bwe kiri nti munnange ono menta we era byebimu ku byabaviirako obuzibu ne Uhuru Kenyatta. Munnange bino birabika Kenya tebigenda kubeera byangu yadde n'akamu okuva mu kwekalakaasa okwa ba Generation Z. Tubadde nga tujja tuwulira nti eno wabaddeyo okuwamba abantu illegal abductions, okukosa n'okutta abavubuka era bangi bafudde n'okufa. Mu bawambiddwa mulimu Bob Njagi abooluganda, Aslam ne Joel, okukosa n'okufa kwa university student leader Omondi era baga nti omulambo gwe bagusanga mu Kwale eyo gye bagusanga. Okuttibwa kwa Korea n'abalala bangi nnyo muganda wange battiddwa era bawambiddwa, naddala okuviira ddala bwe waaliwo okwekalakaasa okwaba Generation Z. Mujjukira bulungi nnyo nga twakava mu kalulu ka 2021 Gen Museveni yagamba gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo. Kakati abawamba abantu oba abduction squad bagamba nti eno erimu bannayuganda, abasirikale nga bannayuganda, abasirikale okuva mu ggwanga erya Burundi ne Congo. Omu ku bawuliriza ba Uganda Atalaji yaŋŋambye nedda abo be bayita abakongo bannayuganda. Era wano mu kugumbulula abeekalakaasi bannakenya bagamba nti waliwo aboogera oluswayiri olumenyefumenyefu nga si lwewaabwe. Jjukira nti ne mu kalulu k'e Kenya akawedde twalaba emmotoka eziriko namba puleeti ez'e Uganda nga ziri mu kalulu butereevu, era bannakenya bwe batyo baayimusa amaloboozi gaabwe nga balabula Gen Museveni nti munnange wandibadde otuleka era kye bataamulangira nga tekiriiyo. Naye no munnange amawulire ag'e Kenya wano nga gakuba kagawandiika gagamba nti Ruto rejects plan to extend president's term to 7 years. Kakati ekyo muganda wange bw'okitunuulira toyinza kubeera nga okitwala nti kituufu, kubanga abafuzi ebiseera ebisinga obungi mu public batera okweyisaako. Mujjukira wano nga Rafael Magezi aleeta ebya emyaka togikwatako, mujjukira age limit, era byatandika bwe bityo era okukakkana nga Gen Museveni abanga abyegaanyagaanya bw'atyo n'ebyokwesimba wasooka kubyegaanyagaanya gamugamba komawo ekisanja ekijja. Nedda si ekiriwo essaawa eno, mmwe munkako okwesimbawo. Kati abakulembeze oba abafuzi bye bagaana mu public ebiseera ebisinga obungi
babeera babikumamu omuliro eno mu underground. Era wano e Kenya tulaba butereevu nga waliwo munnabyabufuzi omu agezako pushinga kino ng'akireeta ng'ekiteeso akasuka ennyinja mu kisaka mbu Ruto yeyongeze kugamba bateekewo term limits zibeere nga za myaka 7 give ku 5. Ruto n'akigaana alinga akyegaanyagaanya ekintu munnange ekireetedde oboolyawo abantu abamu okubeera nga bagamba mumwaki okuyita ku mbubbu nga tegwesokodde naddala nga Gachagua abadde deputy president we Kenya bakava okubeera nga bamugyamu obwesige mu parliament olwo okwanguyiriza Ruto kwabadde akola kugisaamu obwesige n'okulonda deputy president omulala olwo ate bayimuse ne term limits. Byonna munnange bireetawo okubuusabuusa nti ono yeegaanyagaanya ekiteeso ekyaleeteddwa United Democratic Alliance Party politician Honorable Cherargei eyakireese wano bayisamu Rafael Magezi naye bonna balinga amanya gafaanagana Cherargei ne Magezi tewali nnyonjawulo. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti eggwanga erya Kenya okusinziira ku bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza nti waliwo omuntu omuwano muwuliza affe yaŋŋambye nti kirabika Museveni akatabo ke yakakwata bukolokolo n'akakwasa Ruto teyajjamu yadde ne peegi emu. Era nga ebyokulabirako byatuwadde agambye nti Museveni bwe yali ajja mu buyinza yakozesa Baganda era n'ono akozeseza Bakyukuyu ate Museveni yakyawa nnyo Abaganda ne Ruto yakyawa nnyo Abakyukuyu. Era kiraga lwatu nti just nga tubonera myaka giwerera ddala giri awo myaka obanga 2 bwe gityo abadde deputy we eyali yamwesiga ennyo kuba yagamba nti neesiga nnyo Ruto nitwakola na ndagaano yonna nga ndowooza tasobola kundyamu lukwe Gachagua nga yagamba naye munnange kyamwewuunyisa okulaba nga ate Ruto afuuse vampire bw'atyo n'amugoba n'amwempiikinga. Era nti nga bw'olaba wano mu Buganda tulina abakooki abanyala bonna n'ebikebya bonna bali wano mu Buganda bika bya Baganda naye Jene Museveni kyakoze bonna abatemyetemyemu okulaba nga tebakkiririza mu Mmengo oba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mujjukira hano okwekalakaasa nga Kabaka agenda okulambula e Bugerere. Munnange neeri Ruto kyakoze ku kutematema mu Bakyukuyu kubanga balina kye bayita gema erimu Abakyukuyu, Abahembu, Abameru, Abatalakanithi naye nti bonna Ruto kyakoze abatemyetemyemu era ono gwayagala okuleeta akuba deputy president Mutalakanithi. Naye munnange bonna nga Bakyukuyu era Ruto kyakoze abatemyetemyemu kubanga kwegamba tebakkaanya. Ngera munnange bwe ntera okubagamba nti ewali omukka tewabula muliro. Muhoozi yalabula era kitegeeza ye yali akimanyi bulungi nnyo omulimu gwe bali mu kukola e Kenya. Era Bannakenya bo nga bawakanya Bannayuganda abamu ababalabulanga nti bannange mwegendereze nti ebyo bikolewa mu Uganda tebikola Kenya. Naye essaawa eno okuttibwa e Kenya naddala mu bavubuka babasomba babatta era babattira ddala. Ruto afuuse Ruto era nsuubira okuba nti ng'era bwe kibeera wano e Uganda ku term limits ne age limit nsuubira okuba nti bwana akyegaanya mu public amawulire gakikube nti Ruto akigaanye naye bwe banaagira eri mu parliament jjukira nti n'ababaka ba parliament babeera balina okubeera nga beeyongeza emyaka giba 7 kati akakudu ke babatega kiba kitegeeza nga bw'onogamba wano e Uganda nti tugenda kweyongeza ssente n'ababaka babongezeeko bweziti obukadde katugeze 10 kiba kizibu nnyo ekiteeso ekyo obutayita kubanga abasinga obungi bo bafa kimu ssente. Kakati awo bwe babagamba nti nabo bagenda bongeza emyaka 2 bave ku 5 gidde ku 7 njagala okubuulira awo bw'atyo bw'atandikidde awo Ruto
ku kyokwongezayo emyaka 2 n'ogenda okulaba nga ne term limits azijjawo kubanga olwo ajja kuba amaze okubeera nga agonzeza parliament. Naye nga sayansi yenna nga bwe nkutegeezezza muganda waffe yatugambye nti akatabo ka Yoweri Museveni Ruto yakakwata bukulukulu n'akatwala e Kenya mwasoma buli kimu kyakola kubanga ebiri eri kati bifaanaganira ddala ebya wano nti abantu baayo batuse n'okubeera nga ba-identifyinga nti amagye agagombye wali e Karen gano munnange gayite ga abduction squad nga bw'onoogamba wano zi drone engeri gye zisombamu abantu. Waliwo squad eyo kati nabano balina eyo squad ewamba abantu ebatwala otafa muganda we Katonda ng'akubiseeko akasubi. Abantu bwe batyo nga bawulira boogera Oluswayiri olufu olutali lwewaabwe era nga bagamba nti magye wano e Uganda, SFC, Burundi, Congo, naye nga be bayita abakongo abo muganda wange babeera bannayuganda n'abanyarwanda.